kyosiga kyokungula ewagiddwa Prime Power Uganda mundeba anti feba kugumtunda ebiveere birembeka amazzi singa oba osimye ekinnya tusima ddamu n'olembeka amazzi ga mukoka gattako sprinklers ez'omulembe feba Prime Power Uganda twakuguka mu byuma by'amazzi. Munakyosiga omulungi nkwaniriza nnyo nate mu programu yaffe neŋŋanze nnyo kyosiga kyokungula. Programu eno Ssaabasajja yatulagira tugiteeke ku terefayina tugyeyambise okusomesa abantu be okulima okulunda ate n'okukuuma obutonde bw'ensi mu ngeri ey'omulembe. Nkakasa nti gwe atava ku programu eno kyosiga kyokungula oyize bingi era bw'onaateekamu amaanyi n'obiteeka mu nkola tewali kuwannaanya kuteekwa okuva ku ddaala ly'oliko kati atodde ku eryo eriri wagguluko n'oluvannyuma mpola mpola nga bwe bagamba nti ayiisa obusera bujja kutuuka awo w'oyagala okugenda. Twebaza abasomesa baffe abatukoze obulungi obutagambika mu misomo egyo egiwedde ate ne guno nkakasa nti ojja kuganyulwamu. Omulimu gw'okulunda embizzi gwe gumu ku mirimu omuntu gw'ayinza okwenyumirizaamu kubanga embizzi kye kisolo ekisobola okukuzaalira emirundi 2 mu mwaka ate nga buli luzaala esobola okuwa obwana okuviira ddala ku 12 okudda waggulu. Embizzi tediba, ennyama yaayo tediba, bwetutuuka ku bwana tebuddiba, abantu babuyaayaanira n'osobola okugjayo ekyo ky'otaddemu. Ebbanga lya myaka 4 lyembaddemu no business ensanyuseza nnyo. The average amount of 15 piglets per saawa ebeekuzaalidde 15 waliwo nezimu ezinzalira 18 ezo ddiri okusezo zoolaba ezo zonna sente. Kati ku kyana ekimu mba nkitunda $5 ku myezi 2 mba nkolera ddala sente zange. So business eno nze njenyumirwamu nnyo entadde akamwenyo okuttama. Weewaawo kati nno munnakyosiga tulokalire n'ekitabo ky'omuwandiika by'oyize kisembereze ddala kumpi kubanga abasomesa bagenda okukunnyonnyola engeri y'okufunamu amagoba ag'amayitirivu gebakutegeezezzaako waggulu. Naye katusooke tufune obubaka obwa bannaffe bano aba Prime Power Uganda kubanga be basasulira obudde bwa programu eno kyosiga kyokungula. Prime Power Uganda wano tuleeta ebintu bya mulembe ate biwangaazi. Jangu otugezeeko tojja kwejjusa. Mashini eno gy'olaba esobola okukuyamba bw'oba oli mulunzi oyagala kuba blokeni oyagala kuba nti ntaddemu n'ebikongoliro lumu n'embikuba lumu mashini eno ekisobola. Tusangibwa mu Ndeeba ku kizimbe kya Najja tuliraanye KCB Bank. Ate nno bannaffe aba Camp Feed Uganda nabo tubeebaza byansusso okutukwasizaako eddimu lino eddene ery'okuŋŋaanya ebyokuyiga byonna n'okuteekateeka emisomo gino gye tulabye. Gwenaawo n'osinzira mu ddiiro lyo n'osobola okuyiga ate n'okuteeka mu nkola. Ba Camp Feed bano bakugu mu kuteekateeka emmere y'ebisolo n'ebinyonyi era nsaba mubawagire buli olaba ekigambo Camp Feed kikwanaganye na mmere ya bisolo ey'omulembe era kyama bukyami gende bakuweereze. Kati katusimbule faamu kwe tugenda okuyigira olunaku luno olwaleero ya mwami Ruhende Calvin esangibwa ku kyalo Nalusugga mu Kasangati Town Council mu district y'Ewakiso. Ruhende yagamba nti ekirowoozo ky'okulunda embizzi yakijja ku mukwano gwe amuyita okumuwerekerako ku faamu gye yali alaga okulambula. Faamu eno yali yambizze. Agamba nti omulunzi gwe bakyalira yalina embizzi ezaamusanyusa n'emboozi ate gye yabanyumiza nayo yamukwasa ekinyegenyege ekyokulunda kubanga yali akizudde nti naye yali asobolera ddala okukola bizinesi efaananako bw'eti ey'okulunda nga omulimu ogwokubiri so nga ate n'omulimu gwe yasomerera agutambuza kinnawadda.
newankubadde nga we yafunira ekirowoozo ekyo eky'okutandika okulunda yali talina ttaka oba kifo w'asobolera okulundira, yasaba mukwano gwe ali masuuliita amwazike ku kafo w'asobolera okulundira, era bw'atyo n'atandikirawo ne nzimbawo obuyumba byalinga 2-3 ne ntandika okugula obubizi buno obwa loko mu balirwana be. Kali kazadde munnaye empayo obubizi bubiri ng'osasula emitwalo 8,500. Bwentyo we natandika naye nafuna loosi y'amaanyi. Loosi nagifuna ntya? Embizi ezo naziriisa ebbanga ddene nga tezihiitinga na weight gye zina kuhiitinga, abantu kuzigula bazitwala nnyama ate bampa ssente ntono. Kitalo nnyo. Loosi eyo yamukola bubi nnyo, naye mu kifo ky'okudduka mu mulimu ogw'obulunzi, Ruhende agamba nti yasalawo okunoonya amagezi aganaamuyamba okutuuka ku kiruubirirwa kye eky'okukola amagoba mu mulimu guno ogw'okulunda embizzi. Bw'atyo yatandika okusoma ku mbizzi mu bitabo ebitali bimu n'okukyalira abalunzi abalala abanene abeenyumiriza mu mulimu guno ogw'okulunda. Naye wenakyalira ku mafaamu g'abantu abo netandika okuyiga nti mu mbizzi waliyo breeds of pigs eza commercial, mu mbizzi waliyo breeds of pigs eziri matano, eziri patano breeds, mu mbizzi waliyo breeds of pigs zebayita maybe large white, landrace, Cabra, Durox, Hampshire, Yorkshire, kune ezimu tetuzina wano. I'm just giving the breeds of pigs. So ekyo kyosa kikonsideringa nga natandika nunda bulunzi ki mbizzi. Naye wenakyalira ku mafaamu g'abantu abo nagwa mu mukwano n'ekika ky'embizzi kye bayita Durox. They are a typical breed of a US pig. So abalunzi betuzijjako bannaffe wano bazimportinga USA. Ekyansanyusa kyali nti number 1 kala yaazo yali attractive, number 2 nti embizzi eyo yali ekula mangu, nti nga myezi 6 eyinza okukola kilo 10 n'omusobyo mu myezi 6 ng'ogiriisizza the right ratios ez'okugiriisa nga n'ekirungo kyekyo, ate nti n'ennyama yaayo eri attractive w'ogitunuulira, ate ewooma ogiryako, ewoomera ddala, esabusi ddene tono, bw'okafumba naawe weerira n'ogamba ya ndidde embizzi eya ddala. So kyekyo ekyanjagaza embizzi za Durox zino. And I reinvested again nenfunayo Durox ku faamu emu eri eyo Masuuliita. Agamba nti ku mulundi guno yasalawo alonde mu nkola ey'omulembe mu biyumba bino ebitali bya seminti abakugu bye bayita ebya IMO, kubanga yali agirabye ewalala wonna ng'ate agisomyeko n'agizuula nti ejja kumukolera ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Enkola ya IMO si ya bbeeyi w'ofuna ba expert abagimanyi okugizimba, kuba nange nafuna ba expert abanzimbira ebiyumba bino ebya IMO. Era olaba nti twakozesa bikooko, wood shavings bwe bukuta, ne tukozesa the poles, ezo zonna zaaki poles zetwakozesa zonna za miti, so tekuyingiramu nnyo, sente ziba nsaamusaamu ate n'omala n'okufunamu. Embizzi ejja kuba comfortable nga yebasemba okuta buno. That is advantage number 1. Advantage number 2 nti ne bwena pama neyo oba neteekamu obubi mu bukuta buno neefukula n'oleeta solution waffe oli wa IMO n'ofuuyiriramu, solution oyo yanyiikira eri wansi mu bukuta n'akaza byoyo, obubi obwandivudde ne bwaffectinga ne buleetera embizzi obulwadde n'obukyafu bufiira eyo, bukala ne bukalirayo. That is number 2. Number 3 nti warmth, obukuta buno buproviding warmth ennungi okusinga ebiyumba biri ebya semiti oba ebirala by'abantu bakozesa. Warmth ennungi nti ne bwe bazadde piglets zaffe zino ento nga bakazizaala obukuta buno bubeerawo ne buproviding ebbugumu eryo. So n'okuwunya oba in the neighborhood ng'embizzi zo ziri in the neighborhood nga abantu bakwetoolodde, ebiyumba tebiwunyira abantu. Osobola n'okukwata esawani ey'emmere n'otulawo n'olirawo emmere n'obutabaako kyokoseddwako wadde na kimu. So it provides comfort in the environment. It's good on the environment. Ate advantage endala ya IMO eri nti
okugondeza ku bakozi emirimu. Solution ene ebekendezezza ku mirimu. Oba olina ekiyumba ekya seminti ate kwata pipe ate fuuyira kuuta ne burashi teekamu sabbuuni so abakozi baba bamenyeka ate nga nabo bakoowa. Naye oba oyaga omukozi abeere ng'ali comfortable ng'akola ekintu kyo nga bwe kirina okuba, kozesa sisitimu eno naawe ojja kugyeyanza ate ofunemu amagoba. Obukuta buno bwetaaga okukyusa buli luvannyuma lwa bbanga ngere ne tuteekamu obupya anti embizzi gye zikoma okufukamu n'okuteekamu obubi bwazo ate n'okubulinnyirira bugenda bukka ne bufuuka ettaka. Kati eri ettaka bwe tulijja mu biyumba tulyeyambisa ate okugimusa ennimiro zaffe. Nti obukuta buno bw'otuuka okubugyamu buli luvannyuma lw'ebbiri ya myezi 5 oba 6 lyosazeewo lyonna okusinziira ng'egye bwonoonese. Mwabalina amafaama amalala ag'obulimi ensuku buno obukuta buba busobola okukola nga maniwa mubutwala butwazi ate ne bugimusa ekitooke kyo naawe n'olyoka ne weera ettooke n'olyoka owulira. Ate ne bw'oba nga gwalunda tolina nnimiro oyinza kubikozesa ebigimusa bino mwana wattu byattunzi ojja kufuna ababikugulako naddala abo ate abettanira okulunda nga beeyambisa obutonde bw'ensi kye bayita organic farming mu lufutifuti. Ruhende agamba ndi ng'oggyeko okulundira mu nkola eno eya IMO yayiga n'endabirira ennungi ey'embizzi gy'agamba timuwadde amagoba wattu agamusanyusa. Okuva ddala ku kuzaalibwa care and management ebeera high level nti bwe bazaalibwa abaana abo up until winning them tusooka ne tubakuba iron shots tubakola teeth clipping okusala amannya ago so that baba bayonka balike kuluma maama oyo ate balike kwerumaaluma. Then tubakola ne tail docking. Usually embizi zino zirina habit nti ziba ziri wano baziyonka zimanyi okwesika emikira ezo ne zeerumaaluma emikira ate mu kwerumaaluma okwo mwe muba infections. Ate piglets we zibeera walina okubeera nga wayonjo maama waali walina okubeera nga wayonjo enswera teziriiwo tufuuyira ebiyumba byaffe bino bya IMOB yenna ina tumugjamu musuula obukuta tusiba tubukyusa so that abaana bano babeera safe. Then at 1 month 1.5 ne tubuwa dewormer ne vitamin multivitamins so kweko okugema okwaffe kutubeerako unless nga wefunyeyo ka infection wetugyongeramu maybe ka oxytetracycline oba ka extra vitamin. Obuyonjo kikulu nnyo ku faamu yaffe wano. Abakozi bano bakera ku makya kulongoosa is the first thing. Ebirirwamu biyumba then kuliisa kyakubiri. Then amazzi galina okubeerawo 24/7 embizi so that embizi hydrating buli embizi enywa bulungi amazzi. Embizi emwezi okunywa almost 9 liters of water a day. Ngajjukiza okukyalako ku kimanja kyaffe ekya www.devcomconsult.com jujja okusanga ebintu ebirungi bye weetaaga okuyiga. Bingi ku byo programs zino ze tubadde tuzannya so nga ate n'ebirala bingi bye badde tulabangako. Kuzigirira n'essimu yaffe eya 0704-63-62-75 weerezaako ekibuuzo kyo tujja kyanukula. Katusooke tuwummulekaawo tunywe ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Mukulikeeyo nnyo mu kuwummulako. Bannaffe aba Prime Power Uganda mwongere okubawagira kubanga gye mukoma okubawagira ate nabo okufissaako akasente ne bongera okuwanirira puroguramu eno okubeera ku mpewo. Ng'olwo nno osobola okusinziira ewuwo oba buli wonna awalala w'oli okusoma ebyokulima okulunda ate n'okulabirira obutonde bw'ensi. Prime Power Uganda wano tuleeta ebintu bya mulembe ate biwangaazi jangu otugezeeko tojja kwejjusa. Tusangibwa mu Ndeeba ku Najja building tuliraanye KCB Bank.
ate bannaffe aba Camfeed nabo tubeeyune kubanga batuyambye nnyo okuteekateeka emisomo gino negisobola okukutuukako mu ddiiro lyo. Kale naawe bw'owaagira kijja kuba kikola bulungi nabo munnange basobole okufissaako ate twongere kolaganira awamu mu kuteekateeka puroguramu zino. Bano nno bakozi ba mmere y'ebisolo n'ebinyonyi ey'omutindo omulungi ddala era bw'ogikozesa tojja kwejjusa. Kale kati katweyongereyo n'omusomo gwaffe ku nsonga y'okuliisa. Ruhunda agamba nti embizzi aziwa emmere ey'omutindo ate mu bungi obugwanidde ng'abakugu bwe balagira. Eky'omukisa omulungi gyagula emmere balina enkola ey'okulambula bakasitoma baabwe okulaba omulimu bwe bagutambuza n'okubawabula mu nsonga yonna gye bazuula nti tetambula bulungi oba omulunzi yaba alyagadde okwongera okkenkukamu. Kakati usually ekisinga otusumbuwa nga tuwininga piglets zino oba nga tuzijja kuba maama nga zimaze okuyonka mu mwezi gumu oba gumu n'ekitundu oba winingidde wonna nti zitera okuddukana. Muyinza okumpa ku magezi ku ekyo? Buwiningira ku myezi ntera buwininga ku mwezi gumu n'ekitundu oba ku ebiri ku myezi ebiri sinsi mba njagala ziyonke maama oli aziveeyo nga nazo nene bulungi kuba embizi etayonse bulungi naye ate oluusi teba nnungi in terms of growth webeekula. oziwaako n'emmere nga zikyayonka? Mbadde sitera kuziwa mmere nga zikyayonka, zibadde ziyonka nga buyonsi, so mbadde nziwininga omulundi gumu nga zijjawo nga to introduce that food mpola mpola. Ntabule maize brand broken of course mubeeramu ratios zetukozesa usually. Ekyo kyogambye bintu bingi ebisobola okiri. Kisookera ddala kiyinza okuba nga kiva ne ku mmere yennyini. Musobola nga otabula emmere okuba careful. Biseera ebimu mutabula brandi, ekika kya brandi kyoli mukozesa quality waakyo kikulu nnyo. Broken gwoli muteekamu n'esoya biyinza okuba nga tebitukanye mutindo yakugwa kuba bubizi butono kibiresera okuba nti bukola ki budayorating. Then n'ekirala nti bw'obanga oli kuwininga bw'ogambye nti obujjako mulundi gumu ate n'okola ki n'obuwemmere. Jjukira wano badde bunywa mata. It is a liquid food. Then ate bw'obukyusa n'obuteeka ku eri emmere entabule, it is solid. Okay. So the change in the state of the feed, the transition yewe nawe esobola okubuleetera okuba nti bukola ki budayoratinga. Wow. Naye kiba kirungi nnyo tugamba abantu nti kiba kirungi n'oziyigiza okulya nga zikyali ku maama waazo. Wali obumere bwetuziwa bwe tuyita obwa creep feed. Creep feed wa bubizi buto tutandika ku nnaku nga 4 oba 5 n'otandika okubanga obuyigiriza obuteekerawo ng'obuyigiriza okulya nga bulya mpola mpola such that by the time w'obugira ku maama waabo bumanyiridde okulya eno emmere kisobola okuminimizinga ku chances ez'okukola ki ez'okuddukana dehydration n'okuba nti zeesala weight olaba okwo ku time y'okuwininga embizi zeesala nnyo weight lwakuba nti kati bw'okikola nga gwe obadde okikola okuggyako mulundi gumu okuziiza ku mmere eri zeesala namu okulya kuba n'emmere gy'ogiwa mpya tezigimanyiridde ziba tezinagiyiga naye bwe zigenda through that transition ziba zikola ki ziba zimanyiridde teziba kati wootuuka okuziwiningira nga zisimu transition olidde zimanyi okulya zimanyi kino kikyengenda okulya so tezikosebwa nga kyezibadde kale ziba n'amazzi agamala n'emmere. Kati ebipimo biri bitya? For example kati eno it's a sow yazaala 11 wemba nga abaana bano mbajja ku maama mbawininga oba nga ntandika okubawo ku creep ono gw'ogamba mbawa bipimo ki buli mwana ayinza kulya kipimo ki grams ki kankiteeke bwe ntyo ndowooza bweba bukyali buto tetubupimira bwe tubuwa ne bulya ne bumalawo nga tubwongera kubeera tebulya nnyo kingi naye buli bwanga bukola ki bulya bumalawo nga tubwongera so tukola monitoring tutunuulira oba bumazeewo gye twataddewo ate tumenga kiwa nti webulira wayonjo nakyo kikulu nnyo
ensonga eriko ebyogambye nti okuno okudayoletinga bingi ebikireeta n'obukyafu bwennyini obwa environment ekiriirwamu kubanga tokikirininga bulungi emmere niweba nnungi naye nga wali wakyafu nakisobola okukolaki okuleeta dayori oyo so nga bukyali buto tetubupimira wano mmere tubuwa bumalawo netubwongera bumalawo netubuwa n'amazzi agamala kale toyanza synchronization kati nga zino redde nti gwolina sows z'okufaamu you synchronize them how ozikuba hormone waliwo hormone eri katale nti ozikwata nozigroupinga nti ez'ettaano hormone eyo n'ozigiwa usually hormone eno eriwo bagimixinga mu mmere n'ozigiwa n'obala ennaku 7 eziyitawo zonna ne zijja ku heat. So hormones ezo yezireeta ziri zonna yezireeta on heat. Yes. Hormone ne ziba nga zonna zisalidde kumu. zonna nezisalira kumu. At the end of the day wezisalira kumu n'abaana bazizalira kumu. Kati ekyo neyongedde okitegeera. Kiyinza otuyamba okukola amagoba amangi nti embizi zino zonna enkazi zigenda ku musalo gwe gumu ate ne zizalira kwekumu so that we do not run out of supply. Ekirabo ekyalina okuba ki nti ojja kuminimizinga emmere gy'ospendinga like for example bane mabamu 5 ne bazaala omulundi gumu kyanjawulo nnyo kugo kuba ne maama ono n'azaala leero guno omwezi ate oli n'azaala guli ate oli n'azaala guli the expenses okumanaginga different stages ate nga ntono kati bw'oba ogezaako okugula vaccine ng'olina batch ey'embizi za stage emu ojja kugula mulundi gumu ozivaccinating then nekeya gy'oziwa omanya nti kati guno omwezi gwa mbizi za kuzaala so you will give much attention to them and then at the end of the day you get the best. Yes, tujja kigezaako ate kati kenguddeko mu ba expert amasimu gange mujja kuba mugalaba buli ssaawa. Uwe waawo ndowooza naawe munnakyosiga yonna gy'oli eruuyi eyo enkola enaakuyamba okukuumira mu katale ebbanga lyonna ogitegedde bulungi era buli nsonga yonna ogiwandiise onootuuka okuteeka mu nkola ng'oggyayo kitabo kyo nga wejjukanya. Ate osobola n'okugenda n'otukyalirako ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults.com. emisomo gyonna ojja kugisangayo ate n'ebirala bingi ebinaakuyamba okwekulaakulanya nabyo ojja bisanga eyo. Bw'oba n'ekizibu ku nsonga zino ez'obulimi obulunzi n'okulabirira obutonde bw'ensi ku essimu yaffe eya 0704636275 ojja kuyambibwa. Tusinkane nate sabbiiti ejja n'ekitundu ekyokubiri ate ekyokulonda embizzi. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.